Nkulamusizza nnyo mukwano gwange omulungi atambula naffe ebbanga lyonna. Wabala okutwagala, webala okutugoberera. Oyinza kati okutandika okwebuuza bizze bitya leero ate nga bakoze bayimiridde. Enkola y'omutwe kuwensanirira. Era kyobalaba nti njagala nkusabe neiba mukonkoneko mugambe nti owaaye beeramu. Mukwano gwali ebunayira yonna mugambe nti owaaye beeramu. Olw'ensonga nti ensonga mwami Kalule gyaleese okubanga bw'ati akwanjulira neneko okusinga kwezo eza bulijjo. Mwami Matayo Muleese ne tuyimirira mu kifo kino ekyaffe ekya Matayo Foundation olw'ensonga ennene nti omusomo gwe tugenda okukwatako ebyaddala munene. Njagala nkiddemu nti munene ate nga muzito. Ebbanga lye tumaze ne Matayo n'atuuka okubanga akola risaaki ezitaggwa bw'omulamu bitabo n'awandiika naffe bakalu bye tutasobola kusoma tulabanga bunyonyinyonyi buntuntu bwe butyo. Ne lituuka mu ggwanga lya Misiri gye twasanga empandiika y'emu byawandiika wano Abamisiri balinga abamu basobola okuba bifumintirizaako. Nzikira omusajja omu gwe sobola kwerabira yagamba nti mutabani badde njagala mujjeko ewange naye ebigambo byayogera ng'amaze okulaba ekitabo kya Matayo yakkiriza. Research gye twaliko yalimu ebintu bingi ebyatuuka okubanga bisitula Matayo n'agamba nedda omuzannyo oteekeddwa okubanga ngukomya olw'ensonga nti ebiri mu nsi n'ebijja binene. Njagala otebenkerere wooli Mwami Matayo nasooka abeere nga bw'ati akubuuzaako oluvannyuma tusimbule ekigere kyaffe ekitandika ate ekijja okubanga kitutuusa gye tulowooza nti walaawalako kubanga puroguramu eno eyinza obutabeeremu bweti eyinza okubanga nga zimukko. Mwami Matayo nkusabukkirize olamuse ku bantu baffe. Mwasuze mutyaka nsubire muli bulungi. Amanya Matayo Phenomenon nga bulijjo owekagaddi yawaffe saagala kwerabirayo nnyo owekagaddi. So ne leero tukomyewo leero oba mugenda tukyajenga mutya ndoza muzo tuyita abalalo naye bye tugenda okwogera by'abantu bategeerako nnyo. Abantu abategeerako nnyo na kukozesa bwongo maya kigenda mu maaso saawa ya leero kubanga tulina life zetutambuliramu twandiga tuli mu kizikiza naye ebimu tubiraba tetubewa attention. So kati ekyali kyatutwala ezimu ku lipooti ezatwala mu Egypt twazifunye. So kati byebimu bye tugenda okutaanyaako bigenda mu maaso abazungu bebaze nga batukweka n'ebimu ebyetaagisa ggwe okumanya oba oyagala oba toyagala oteekeddwa okubimanya. Amatayo bagambye nti kijja beetaagisa okulaba nti waloke mutera okwogera nti ow'omutwe omunafu wanusooka osengukewo naye nga lwaki bwatu bwabadde akireese nti mulaba bisitole bingi fe wano byetutakola ne tubisobola ate kati mukagundi ate nakwana mukagundi kati gundi ono yasooka okumukwana ebyo gyebiri that is soft. Nina mukwano wano mukalaza abiyita soft news waliwo amawulire okwegamba nga noba okola birimu gyo bino bikwetaagisa okubeera mukwano gwange nga oli mukakkamu ekimala wuliriza n'obwegendereza goberera. Matayo bingi asobodde okubanga bw'ati abiranga ebingi musobodde okubanga mubirabako n'ebingi bikyali mu kkubo oba oliawo bijja naye nga tetunnagenda ku musomo guno Mwami Matayo mbadde nkusaba okkirize osooka otuyiseemu kusofamu ebibiri mu nsi obudde buno bye tulaba weebiri ebitambula weebiri otukubireko n'ekifaananyi mu maaso kaawo ki kyolaba sofa. Ye Trump tannaba kufa, Trump akyaliwo. Trump era agenda kufa ekyo kyo mubere bagumu kasita nze wendi. Matayo atugambye wali ku kya Trump. Nze wendi era bekyeyinza baga nti n'obubonero obumu bulaga. N'obubonero bulaga. N'obubonero bulaga. Matayo naye kyesejja kugamba bantu twakirabirwa abadde lwakuna. Abadde lwakuna waliwo ekyabaddewo naye ebyama bya Matayo naffe. Mu kusooka kwa byonna nze kyenyinza obagamba actually era ne ku interview ezimu leero kyetugendako kigenda kumentioninga naddala embeera ejja mu maaso. Waliyo ezimu ku ntalo omanyi ffe nze nkuliddeko mu kyalo mu buto bwaffe ffe mu lulimi lwaffe waliwo enkuba etonya ne bagiyita ekikangaboobo. Nti waliwo enkuba ejja nga yo enoonya abanafu like enkuba yinza okkangamu
bobo genda mu nnimiro ba ku mulimu noga akanzere mu bulire enkuba etonye kati ffe waffe tugiyite kikangaboro ekyo kye kikangaboro aboro be bantu abaavu nga banafu balileze kikangaboro kati eri ebeekangamu okulaba ono mukozi oba munafu kati enkuba eyo yemu bizezimu ku mbeera zetulimu kati tuze nga twogerako ku nkuba ku mataba nembaga nti Kampala kati juzi olw'omukago oluwedde narabye just otukubo twatonyeekwawo mu Kampala abasuubuzi ebintu ne biyikamu amazzi kati mulowooza mu 2040 embeera egenda bba etya so embeera eriwo nze sandyagadde muvumena amu kuba narabye abamu nti basabira amu okufa basabira amu Mungu amujulule ebyo amu talina musango gavumenti yamwe mwabalonda mu 7 kamukirabe kubanga babaleetera TikTok nze nabagamba omulembe gwe tulimu generation nze kugamba sijikiririzaamu tewalabye akatamba akabaddewo enowa saidi zembalala ajati omukazi ajati nga yeye Rusaina wano red wano blue wano black n'abaana bamusanye nnyo okitegeera kati ffe mu mirembe gyaba omanyi mwagamba nti omulembe omutebi naye ffe mu mirembe gyaffe gyabako abaleega ebyo tebyaliyo ebyo gyaba mwe gyabatebi si mu bubi emirembe gya Kabaka aliwo kati emirembe gya Museveni eryodde besiri etwagala nosanga omukazi omukulu yeyerusa omulembe gwa Museveni olaba basipiika baffe bebeekola kati mulowooza otandisa okiraba bulijjo twogera ku sipiika ne mulowooza bana nze basi bavuma naye mba just kulaga nti mwe muli kkubo lyaffe we tulina oyita naye kati ekkubo bwe muliyitamu nga muli kyankalanyiza kitegeeza Uganda yonna nawulidde nti musomesa kati nze nyinza otwala omwana mu ssomero ng'omusomesa alibu yeyerusa tekisoboka ekyo tekisobokera ddala kubanga kati mbanga mutute mubali b'ebisiya kyotoyagalirako ddala ekyo saagala nakiraba nze mugambe nti mu mirembe gy'abakabaleega wabeerangawo brand nga abantu bayiya babeera n'obwongo mwebuuze abazungu abajjanga wano n'atambula emyaka nga 3 ng'alwana okujja mu Africa ng'emmeeri gy'akoze oba eryato teririko campus nga teririko direction wabula bo baatambula ne bajja ne bavumbula Africa oba ne bagitegeera ne batandika n'okubba ebyobugazi nga batwala ewaabwe naye essaawa ya leero omuntu avuga ennyonyi buli kanaku bwe bajja mu campus ne Google Map tasobola jijja wano n'agituusa China kizibu nti edda waaliwo amaanyi ne feeling mu mubiri oba connection ezatonderangawo omuntu okumanya ekituufu kyalina okukola newe waayita oba nkiyita empewo amajuzi nina omuntu omu gwe nalabye nga babuuza nti bannayuganda kiki ekibasumbuwa n'agamba mu mpewo nakalabyeko katambudde mu mpewo za kika bananga empewo tezisumbwa nze kambanyonyolemu katono engeri gyentegeeramu empewo nakiki kyezikola empewo karulo oyinza okukeera n'enzija n'enkuguza essimu nga yaabo katono nnyo Matayo bw'agamba empewo waliwo abatajja kitegeera naye ezo wano atera kusinga kumanya yakiwanuka tulina baddungu bajjajja mukasaabo kugamba ezo mu Buganda ngeze okumensioninga za Buganda kugamba ezo empewo tuba nazo era olumu tugenda mu basawo n'agiragirawo ogenda okola ng'akyusa nti empewo ne zimulinya so ze empewo zetwogerako ani ffe waffe tubayita abachwezi kati obadde okyatubulya kyomanyi ku mpewo ezo nze kyemanyi ku mpewo empewo entuufu zikola bwe ziti kubanga nze ebintu bye bagamba nze ate ndabamu birala empewo ziringa bamalayika nga katugambe bamalayika empewo entuufu kiringa bwenzija ndi mubbi nenkuguza akasimu ak'obubbi naye Karule n'obanga oyagala sasula omutima ne gugaana agana naye mujera lindamu okomewo enkya oba wakakiŋŋamba bwoti ogenda yitawo eddakiika nga 2-3 n'olaba nga bankutte bankuba nti akasimu kabadde abadde n'essimu nga yabubbi ogamba mbadde ngenda akagula kati awo ezo zempewo ezikugaana okugwa mu bulabe teriyo mpewo egenda kugamba nti siraana okoze bizinesi eganya agugaba marogo oli aba akuloze bulungi era abantu abo bagamba mbusimanye empewo za musiraani ebyo babalimba
babalimba anti waliwo abamu nga batugamba nti empewo zammwe ez'ekika kyammwe zirina bye zibanja naye nti bwe mudda essagaliko zimanyi nazo batonderawo embeera musobole okuzitegeera muzikolere byezaagala kati empewo mu bufunzi omuntu yenna katonda amutonda ng'alina sense oba feeling emuguiding kubanga nabagamba nti enviiri zino ze antena zaffe kati oluusi emmere gye tulya tekyatusoboseza kulowooza bw'otunulira embeera eriwo kati twale twogera ku nkuba eri edda nze we nakulira nentegeera nti nga nkyali muto natandikira okutegeera nti ensi yanjawulo bwe twabeeranga waka enkuba ng'egenda kutonya nze nali sirowooza nti nalowoozanga nti obudde buzibye waliwo enkuba eno etonya mu dakika 2 ng'ekangamu naye waliyo enkuba eyaddala esooka kubika budde bwonna netonyera essaawa oba eddakiika 40 oba ku ssaawa 2 naye weba etonya obudde buziba kati ate bwe bwazibanga twaddangayo waka netukola ki netwebaka naye netwerabira nti nebulwa eggulu bujja kuziba kati omuntu yenna yatondebwa katonda yakusaako amaanyi agakugayidinga kyembagambe nti omuzungu okuva eri najja wano yali talina tekinologi wabula yaliko sense ezo oba empewo ezo ezamugayidinganga nti yita wano ne wano abantu abasinga obungi muyise mu mitego nobanga ogenda kulinya motoka n'ogisazaamu nefuna accident kati noda mbu yesu eyo system si ya yesu wa bugingo mpewo bwezityo kyezikola era kanyongerezeeko ne kano wananga akantu kako nenzikiriza nti kireka ndowooza mpewo z'abajjajjange bakiwanuka bomanyi nti omusajja kalule nti katugeze mpangalira kawempe naye bwe mbadde nga nvayo ngenda ku mulimu waliwo kkubo bulijjo lyenkozesa naye bwakedde ng'ekyamazima sirina ssente kino kyennyumya kyaliwo mu byaddala its a true story naye mutuufu nga sirina ssente nga ngenda kukola ntya ekkubo lye nali nkozesa naye nga leero kampite ne wano bulijjo we sikozesa bwe nkwata ekkubo eryo bulijjo lye sikozesa ntambula bandi eyo nga ndabaako emitwalo 2 akagize empewo kegize nti ye ekinzije mu kkubo lye mpitamu bulijjo mukwate eri nate nkunondaako 2 naye nga nti mukama katonda oli wabuolwekiwanuka aleesi atunulidde omuzukulu n'agamba kisajja kyange kino kibonaabona kinzukuka kati kyekyo kiringa mukisa naye fe abatasobola kumeditatinga nozibalansinga kubanga kati batuleetera ebizigo tweyerusa saawa ya leero ensi yatufuukira ensi nti bw'otakola tobaawo kati obudde obutuula n'ogamba nti kandowooze abaana ffe tukuze nga tunaaba amazzi ag'enkuba omuntu buli wokula nga tolina stress eyawaggulu osobola n'okuwangala emyaka 3 oba kitegeera era n'ebyafaayo by'abaddugavu ebisinga obungi abazungu babirina abaddugavu abasinga bawangalanganya emyaka emingi bano abantu bebagamba nti simanyi baali bazungu mbw abali mu bitabo adamu baali baddugavu abawangalanga ngaawangadde ekitini ngaawangala emyaka nga 4 twabeerangawo nga tetulina stress kati mu butabalansinga eyo embeera oba nature kyovora abantu okola kino ogwa mu kiri kati buli wogwamu ate n'osanga ne bana abatakwagaliza nayongeramu eddagala ate abitegeera yakugamba mpewo so empewo zetumanyi nti katonda teyatonda muntu n'atamusaamu kirungo kyonna abantu abasinga bwemugamba nti enviiri zikola kiteba kimanyi naye ebintu ebimu mwe mwebuze lwaki ebisulo biriwo enviiri mulina engombe ga enviiri zinvudde ku mutwe so zezempewo kangambe zezo bwoba obubonero obw'empewo nti vudde mumotoka negwa katonda ampaddeyo omukisa kitegeeza empewo zo zikoze naye empewo sigamba nti kalule watondawo famire ate kati famire eze nekola kino nti ate olwokuba kalule oluusi gwe toyagala kino nti omwana nagendera ku kiri mbwezo mpewo abakazi abedda babagamba nga tebalyako tegwali mululu gw'abasajja kati bwajeryafa tasobola okitegeera so ebintu ebimu babitonderangawo ng'okututiisa ng'engero ez'edda naye teriyo mpewo esobola siranya muntu okugjako
okujiiga balance bw'ogikozesa. Empewo nayo kitwala nti sense mu bulamu bw'omuntu. Sense mu bulamu bw'omuntu nakano kankongerezeeko lwaki ngezaako okusikayo ebyokulabirako abasinga obungi bye mumanyi. Mwamateeka agamba nti nayo sense Mungu yagitutondera empewo ezo tube nazo okutuyambako. Abantu bangi tubaddeko mu instances ez'enjawulo. Kati fe abaakulira mu byalo twabanga n'obukubo obugenda ku luzzi mugenze kunona mazzi. Naye nga wootuuka n'owulira enviri zikuvudde ku mutwe ne weesekamuuko oba tunogamba kiki kino. Mugenda okugira nga mulaba omusota gutambula. Okitegeera? Naye nga kikutuuseeko nga tonnagulaba. Ne bw'osinkana ssaawa ya leero n'abamu abantu ne bw'asinkana ng'embwa oba budde bw'ekiro ne wabaawo ekimukanga. Wabaawo obwevuzi obanga like bw'olwala embalabe ne baginyiga waliwo weevuze kuyitamu oba amasanyalaze ago. Kugamba n'obanga weekanze. Kati ebintu ebyo edda baabikozesanga nga tosooka nakwekanga wabula ng'osobola okyesitulira. Naye kati kikugwako bugwi n'olyoka okifiiringa nti kinguddeko. Naye nze sikkiririza mu kintu kye bayita nti empewo zisiraanya abantu. Edda nga tebanajja abazungu empewo tezaaliwo. Abantu abatamanyi na Kampala kubanga abantu abasinga obungi abatalina kye bamanyi be bantu abali mu byalo. Bamanyi kimu butonde kulima kulya tamanyi bya bwenzi bino ebyokweyerusa kyova olaba nti tugambe nti abantu abeyerusa be bongeddemu okutta ensi yaffe. Abasinga amanyi kimu bino ebyokulya ebisiikesiike tebabimanyi. Ffe abazadde abasinze okwonoona ensi eno be bantu abaakulira mu byalo. Wanaabangako amazzi ag'enkuba kubanga amazzi ago ag'enkuba gazimba olususu lw'omwana ng'akula n'olw'omuntu omukulu. Gakuwa sensi kyobula nabagamba luli nti omukazi waasobola okwenda oba bbaawo n'ogenda ku poliisi ne basalawo n'otamatira. N'ogenda mu kyaki n'osaba naye ne wabaamu akabulamu naye osobola okunaaba amazzi aganyogoga n'okakkana. Oba n'ogenda eyo ngaayo mu bibira n'okakkana. Ffe twawulirizanga emirere nga gitukakkanya n'oyimirirako eyo mu bibira n'otereera. Naye essaawa ya leero embeera gye tulimu abasinga tebakyali ku motion eyo ey'okulowooza. Kyova olaba buli afuna ekizibu mpewo za kika. Abasinga abamu engeri gye twayingiriramu ebyemirimu buli omu alwana kurogamu n'obutamusinga. Naye si mpewo. Empewo tezikola empewo ze zikuwonya mu bubi. Ate si mpewo nti ziri mu buganza ekyo kiri mu buli muntu ne bwe kiba kisolo. Buno obugabi empologoma kasiteeka tunuulira obwoya bwayo busooka kusituka bwe buti. Kati bwe busituka ne yeekengera amatu ne gasituka era obusinga busensi bwayo buba mu matu ne busituka bwe buti n'eryoka etandika okudduka. So n'engabi nazo tugambe nti empewo ze zisusumbuwa okuba nti empologoma zizirya. So empewo ababagamba nti simanyi mudde mu bijja by'abajjajjammwe ebyo babalimba. Empewo eri part of omuntu. Mungu yagitonda nga kitundu kufu. Kubanga mukisa nti Kalule musobola ozaalibwa nga muli bataano basatu ne bafuna ababiri ne batafuna. Tekitegeeza nti bakulooza oba mpewo wakola buli buba butonde buli omu Katonda yabawa nga bwe mugambwe engalo tezenkana. So Kalule bw'anaayambuka ono nakka ekitegeeza nti Kalule yaloga ono oba nti Kalule yakwata mu mpewo z'ono. No, mukisa empewo gubanga mukisa kutuwugula bizibu bye batujweteseeko. So lwakuba nti abantu abasinga temusobola kibalansinga. So abantu ababagamba nti simanyi empewo zibasiraanya biki Uganda ekizibu kyerina si kya mpewo. So nalabye wano amataba bwe gaakubye abantu ne mukaabirira haamu ne mumukolimira. Naye bwe twolekera tugezaako twagala tugezeeko okutunuulira embeera y'ensi eno. Kiki omuzungu kye yatukweka na biki byetuze nga tutambuliramu. Mu kusooka eno ensi research gye nakoze nagenza okwetegereza nga buli myaka 1,000 evaawo ne wabaawo ensi endala ebaawo. Buli mutwalo gwa mwaka omutwalo bwe guyitawo nga wabaawo ensi endala. Abantu abaliwo bavaawo ne waddawo abalala.
kati mu Luzungu ndowooza kye bayita kayotikera era kiri kye nali nkubuuza kati tunagenda na mu Egypt. Nze nagezezaako okutunuulira wano ebisiige bino bye nagezezaako okusiiga eno green ementioninga wano wetuli obulamu bwetuliko emiti emmere biki kati lino ttaka lyetulimako wano green ogambye kwetuyimiridde kati lino lyettaka wetulima emmere biki buli kimu nenagezaako okutunuulira wano mu mwaka gwa 2000 ffe tukulidde mu byalo ndowooza kino ab'omu kibuga muyinza obutakitegeera naye ndowooza mujagezaako mpola oba mukole research mu mwaka gwa 2000 amasomero gonna aga gavumenti ebitundu ebisinga basimanga emidumu nayikondo baleetanga ebimotoka ng'emmotoka erima okuva wano ku lukalu ng'ekirira mpaka wano okutuuka wano ku mazzi ng'esimu okuva ku lukalu wano neetuuka eno ku mazzi wano ku mazzi ng'etuuka mu fuuti nga 3 era twazirabanga yalwangawo nnyo netwala kumpi ne weeks 3 nga bakyasima mazzi naye nga amazzi gano ge basimanga bayitanga ku ttaka bweriti okuva ku lino ne batuuka ku lino ne balyoka bagwa ku mazzi nkirogo naye nga ettaka lino n'abasimi batooyi eza gavumenti ezeewala empanvu bye bakolanga bino n'asima n'olwa nti ali mu fuuti 2 3 we yatuuse ku mazzi okuva wano okutuuka wano pipe ze bakozesanga okuteeka wansi zatwalanga pipe nga 30 nga buli pipe ya fuuti nga 4 oba 5 abasinga mu bitegeera abaali babirabyeko okuva wano okutuuka wano kyatwalanga kyetagesanga motoka nga kitwala ne wiiki oba omwezi nsonyiwamu nkuyingiriremu okwo mikono gyaffe abatulaba wano Matewe yabagambidde nti ow'omutwe omunafu tetujja kugoba naye tukusaba otebenkerefu n'omuntu anaakuyambawo okutakutira kino bw'owulira nti Matayo agenze mu risaaki kino kye kitegeeza abatagenze kugaaya bikajja batagenze kubanga ameketa mbirenge kye bayita risaaki kye kino bino byawandiika kati atuyambako okututakutira naddala ku kiri kye yasanze Emisiri n'alaba ekifo kye twagenzeemu eky'eddungu n'akakasa nti wano waaliwo abantu waaliwo n'amazzi Mediterranean sinesenguka negenda jeri kati kino kyolaba kyakulaga wano exactly kale abasoma science mujja kubanga obulya oluvanyuma mumakinga mugambe nti Matayo oli musajja so tugoberere so kati wana watwalanga wiki namba oba omwezi amazzi gazenga gasembera wano negavaawo ne wano mu fuuti ebisatu negajja negambuka negatuuka wano agaali eno nga kitwalira sabbiiti 2-3 kati galinye gatuuse wano ffe wano tukyasigaddewo wano tukyasigadde wano ku lukalu ne wano kati sawa ya leero okuva kino kikoleddwa okuva mu mwaka gwa 2000 kati okuva mu mwaka gwa 2000 mpaka 2018 amazzi gatuuse wano mu myaka 18 amazzi gabadde gatuuse wano kati sawa ya leero mu 2024 bw'otunulamu bw'obalamu omuntu okeera n'ogula poloti sawa ya leero nze sikyalabako motoka zisima nayikondo oba amazzi tezikyaliwo nnyo nga luli edda era abakyotaalaba twasinganga okulaba naye sawa ya leero bw'otunuulira ngenda nengula wano poloti nenfuna omuntu n'akwata enkuumi ku poloti kasitaafa kulina ettaka eggimu ery'emmere mu dakiika atono aba atuuse ku ttaka lino n'okubalanga ku zirediyo kati tubalanga nti abasimi b'amazzi abalungi tuba tutuuse ku ttaka lino nabaddeko mu Misiri nina ettaka linatuuseeko lye bakozesanga okuzimba library ya Alexandria ejjinja najjayo piisi emu era ngenda gibalaga naye piisi eyo weyava wonna gaali mazzi ebifaananyi twabibalaga era ne kati mu birabe twali mu nnyanja eyakala wabula mu kubeerako mu nnyanja eyakala nti nagenda okutunuulira nze ewaka eyo waliwo we nabadde mu research nga basima oluzzi ne batuuka ku ttaka bweriti era n'abasimi batooyi abasinga mulimanyi abasimi bonna ab'enzizi nayikondo
n'abakola enguudo wano mu Kampala banga basima emifurege batuukako ku ttaka bwereki liringa musenyi liringa bbumba lya white bwereki ery'omu nnyanja wakati kati wano okuva wano okutuuka wano mu fuuti 2 oba otuuse wano fuuti 2-3 kambalageko lino lyenajja mu Alexandria eno y'emu ku buroka ze baakozesaamu wabula bwetunula ettaka lino ne wano Uganda weeriri buroka eno weeri oba bw'osima mu fuuti kulisanga lino lyennyini kati mu kulituukako bwe naze nenkola experiment ku lino n'eryaffe nga lyona kyekimu kati wano mu fuuti okuva wano okutuuka wano fuuti kati kinene ezaali mu 3 ziri mu 6 amazzi oba ogatuuseeko kati gano amazzi geeyongedde okujja nga gasembera mu myaka 18 wakati just okuva mu mwaka gwa 2000 okuva mu mwaka gwa 2000 okutuuka wano 2018 ng'abantu basima amazzi ne bagafuna bulungi kati wano wetwolekera nabagamba nti mu 2040 amazzi agagenda okubeera ku nsi gajja kuba gasinga agaliwo emirundi 3 juzi bwe twali e Masaka ne mbagamba nti gavumenti ekola oluguudo olulala kubanga luli essaawa yonna lugenda bomoka oba amazzi gagenda dunywa enkuba buli kanaku etonya naye bwemala okutonya omusana ne gujja ne gujimira mwebuuza amazzi ago garagawa amazzi gano bwemala okutonya kati gali mu kuyingira mu lino ettaka lye tulimako emmere kati mu kuyingira mu lino ettaka gagenda gakampola guno omusenyi gugenda gweyongera kati mu kweyongera wetunatukira mu 2040 lino ettaka lijja kubanga abalima lumondo bamu bitegere ly'omukisalo we balima bwayisi nga awamu olinnyako ne ligonda nga n'ekigere kigwerayo wansi mu ekyo kigenda kuva ku kintigana amazzi ge tulaba wano geyongera okusemberera wano wetuli gava wansi ate n'enkuba eyongera enkuba etonya gakka kati ate ne gano agava mu ttaka gasembera naye kino ekigaleetera gano pressure egasindika tuli mu myaka giri emituufu egiruwa ensi gyerina okweyubuliramu kugamba n'ensi eringa musota so nti omutwalo omulala gunaatera okukoona kati mu kukoona kyova olaba nti wano gaze nga gambuka bw'otunuulira wano ssaawa ya leero nti gano amazzi gandibadde tegasembedde nnyo okuva wano kutuuka wano gandibadde atirisinga galiwa nga wano naye geeyongera ate n'enkuba etonya si ya buli kyova olaba nti Spain enkuba etonya ne bagamba emaze emyaka nga 3 nga tebangawo ng'ebadde teddangamu kutonya ekyo tekitegeeza nti etonya nti oba ebadde eruddewo wabula embeera ezenga yeeyongerako okukyuka kati climate change ekyuka mu buli katikitiki nti abadde basuubira enkuba nti ebadde etonyera mu percentage 6 kati eri mu 7.5 kyova olaba nti n'omusana ogujja mu January gujja kuba gwaka okusinga ogwaliwo mu 2022 kati ojja kwesanga nga abantu bo tebanootinga oba tebabalanse nga nti leero enkuba eyatonye yabadde empitirivu olw'okuba nti kasaawa zino enkuba eyatonye wano mu Kampala abasinga tebagirabye naye kati ye ataali mu Kampala atabadde mu Kampala ye tosobola nakimunyumiza n'akitegeera ate nenatonye ewooli ow'omu Kampala tajja kitegeera eno Kampala tegenda kubaawo abasinga muze nga muwulira ebibuga ebyagwa mu mazzi ebibuga ebisinga obungi byali bisinga ne bituliko kati enkulaakulana eyaliwo eri esinga n'eyaliwo kati gano amazzi ssaawa ya leero bwe tunatuukira mu 2-3 gajja kuba mu fuuti 20 okuva wano okutuuka wano zijja kuba fuuti 20 enguudo ezimu ebibuga ebimu n'ennyanja ezisinga zijja kuba zasengula dde abantu nga tuli mu kanyigo kankubuuze mu Mateo nga tunagenda nnyo wala kino kyotunnyonnyola obudde buno
kyekimu ekigenda okusuula mu New York. Kati New York mu mwaka gwa 1600 yonna yali Amazon, kyali kibira. New York yali paate ya Amazon. Nene bajja ne bagira mpora era amazzi gaaliwo naye nga matono. Naye olw'okuba nti gaze geeyongera kati ate ne basima mu ttano ne bateekamu zi train munda kati n'obuzito bw'ebizimbe. Kati era omwaka ogujja just kamusisi kagenda yitamu katono kajja kukola ng'ekisumuluzo. Era abasinga bali mu America abaddugavu mwenna New York bwe mbanga musobola okudda mu bibuga ebirala mukikole kubanga ebigenda okujja mu tebijja sooka bagamba wabula kijja kugwawo bugwi mujja kubanga temukitegeera. So nti kalula abadde awangali e New York yeeteeketeeke ng'obudde bukya atandika osimbako amakanda e California oba Texas oba ewalala bwe kiri. Ate n'ekirala America yemu ku nsi ezigenda okufuna ebizibu nga bwe zenga ekola nabo bwe bagenda okifiirenga. Ebitundu ebimu nga Alaska wajja kubeerayo ng'omusana gubatta oba Texas ng'ate New York amataba gabali bubi. Eno musana ng'eryo ate eri mataba nga California ate ng'ettaka libuguma nga n'ebibira bikwata omuliro. Egenda kufuna ekintu ekyenjawulo nnyo mu bibalo by'Abamerika ebisinga biri wano. Kati kyembadde mbalaga wano bwe tudda mu myaka egyedda nga mu myaka 13 emabega bw'obala n'egino egiriwo 13 omanyiyo omuzungu kye yabalimba wano yabagamba nti AD oba BC n'ateekawo emyaka nti Yesu yajja mu mwaka gwa 12 naye BC naye nga eyo BC gye yakweka okubagamba nti kati tuli mu myaka 7 tuli mu myaka 6 kubanga piramidi ziraga nti zimazeewo emyaka kasookedde bazizimba zakayisa emyaka nga 8 n'egigwamu. Mu ggwanga lya Russia eyo waliyo ebitundu ebimu nga ebizimbe babizimba biri myaka 87 n'egigwamu. Naye wano yo omuzungu we yatandikira okubalira emyaka gye tuli mu ssaawa ya leero yagitandise nga twakayisa emyaka 7 era ssaawa ya leero emyaka emituufu tuli mu 9 n'egigwamu. Kenda n'egigwamu. Kati wano lyerina edduuku kantandikireko wano nagezaako okuteekako akafaananyi ka Nuuwa eryato lya Nuuwa wano. Kankusabe katono nnyo omulungi atulaba mu nsaasire mwematayo nsooka embeere nga lwakiri mutabangulamuko kwagala kubajjukiza obudde buweddeyo. Kale nno sabbiiti egenda okuba nga bweti etandika atwakkiriziganya ng'ennaku z'omwezi 30 tubeere nga lwakiri tukuza oba tujaguza mwaka mulamba ng'ekitongole eky'Amatayo Foundation bwekitunga mikwano gyaffe ekitondeddwawo. Omwaka ogwo mulamba ebigubadde mbibadde bingi nnyo naddala mu abagubirizi ba Mwematayo gye nvuddewo abadde batambula ne mubimanye. We yatandikira olwaleero si waali naye nga gabadde maanyi gammwe kyekyamazima era namamu wange omu yajjaku wano ku ofiisi ya Mwematayo naga nti kale ekyamazima ffe twajja wano eno mu Novemba omwaka ogwayita nga tumanye nti mulikyuka. Matayo n'afuuka ne kino kye tulabako olunaku olwaleero nti ebituukiddwako bingi n'ayingiza bannamagwe ye kubalabirira mu musapootinze olw'eyo tujja nakubanga tubalaga n'esaaluuni gye yatonzeewo era ku traininga bano kwegamba bingi Matayo byakoze ng'omuntu awo wakati mu kubanga bw'ati alinako abamuyambako naye nga sapooti yammwe ebadde kikulu. So n'olwekyo wakati mu kubanga tujjaganya omwaka ogwo omulamba ne Mungu byatuyisizaamu nammwe bye mutusobosezza okubanga tutuukako olunaku twaluwaddeyo olwo musobole okubanga nammwe mutwegattako era tubajjukizza buli enna alina ky'olina ekyongera ku muzimbo gwa Matayo Foundation please olwo lunaku lwe tugenda okukuŋŋaanya ebintu ebyo byonna. Oyinza okubanga oyina ate agita sunscreen ey'abannafu bano abazungu oyo tujja kumwetaaga mu bungi bwonna gwe munaaba mutuwadde. Waliwo mikwano gyaffe abali eyo oli yaŋŋamba ng'ovudde ku mukwano gwaffe oli faaza ali mu Amerika waliwo niyakiŋŋamba nti muyinza okwetaagayo ne ku ngoye ffe eziva eno ne mugamba pulizi oli mu ansa gy'okulukuunya olw'ensonga eziva eyo bulijjo ze baleeta eno ne batuguza second hand ne tugula kate we mutuwa obuwiso abeetaavu naddala bagira Mwematayo bangi byonna tujja kubanga mikwano gyange tubeyeetaaganye. So sa Mwematayo sookubeere ng'oyongereza ku nsonga eyo. Ekyo
ngabo banyonyodde tujja kuweza omwaka so okucelebratinga mujje tujagulize wamu ffe twaita abaddugavu bonna naye twagaana abeerusa ab'ebisiyaga n'abagaana okubala abantu ababa ekitongole ministry ya Uganda yagaana okubala abantu naye abasigadde bonna mujje era actually era ne kano abanaaba batuuse wano ku Matayo Foundation omukolo siwe gugenda okubeera gujja kubeera wali polisi y'omu Kikoni e Makerere wali Grand Global Hotel so abanayagala okujja nga mwagala direction mujja kuba ku simu eya abanaaberawo abanaaba directing tugenda gibateerako awo munakuba nga baba directing kubanga oyinza ova eri n'otuuka nga ate totegeerawo bulungi so nga weetaagako abanakuyambako ojja kuba okwo kasita ojja n'otuuka Kasubi ku bitaala ekizimbe bakiyita Princess Complex ojja kuba otufuna onokozesa essimu eyo so tubalinze abeewala mukeereko waliwo abuuza nti okuyingira kwa sente mmeka bino tebijja kuba bya ssente bijja kuba bya bwereere mpozi abaagala otudonatinga ffe byetukyetaaga bingi tulinayo abasomi twetaagamu ebintu bya saluuni kompyuta tukyazeetaagira ddala kubanga abantu tulina bangi ate bongedde okutwettanira bongedde okweyongerako abeetaaga kopa tujja kuba naye awo kuulu kopa 2,225 n'okweyongera tujja kuba naye engabo ya Faraawo ejja kubeerawo basibuli banyabo nijja kubeerawo simanyi oba obudde bukyaliwo bonaaba tukyasigazzaawo konna nawo kajja kubeerawo musobole okubanga mutaasa obulamu bwammwe ebintu emwamata yabyogeredde ebbanga libadde ddene n'akowa n'okkowa n'olumu n'ankwasa akatindi katukalwera ebannyonnyola nze nkooye era twabaleeteddeyo n'ebifaananyi bino oba abasinga mujjukire bino bwe mujjukira bajjukira vidiyo buli bwe twakola nga tugamba nti Putin agenda kwogera ku Yesu omuddugavu ono ye mama ye Bikira Maria omutuufu ye Black Madonna ono ye Yesu owaddala era abawakana mutunulire nnyo amadini g'abazungu gembagamba era n'abali ebweru mujja kuba munnyonnyola ono kyaki zonna eziri e Bulaaya kebe Amerika kebe wa basingamu bano era ndaba muno ebibumbi ate nga bya bbulaaka neŋŋamba be bano bakatonda baffe abasinga ndowooza mubalaba ennyindo ya Kinyankole era mu maaso awo ngenda banyonyola Omunyankole yavaawo actually nabagambako naye ate ebisige bya Baganda ebisige tujja birabira eyo naye bino ebifaananyi nabyo weebiri oba okyagadde ojja n'okifuna kubanga tubirina ekikulu kulaba nti tugezaako okwezuula mpolampola then twabaleeterayo ne buno wako waba Egyptian naye ebyo bino byo ebisinga ebyo bikwata ku tujja bibanyonyola nga mutuuse wano era n'omugaso gwabyo tujja kukubabulira ng'otuuse wano so bwebiri bino byabali ba ancient abasookawo abaddugavu abatuufu biki bye bakolanga era byebimu ku bino bye tuli mu kwogerako wano ebiri wano ebirala era bibino ennimi muziraba nnimi z'amatayo ezo ennimi muziraba zino azitegeerako ndowooza yenzenzeko weekagali byatulema naffe olaba mpanika anti nategeera nti abazungu bayinza bibba kati abantu abajja mu maaso bino bajja kuba babisoma bulungi nnyo ddala bo olulimi bajja kuba balutegeera so bino weebiri anaaba kyetaaze kyonna okukinyonyola ajja kisanga wano so abaana babazze okubanga mujaguza naffe wali ku Grand Global Hotel ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini bannange tujja kubanga tubaaniriza bino mujja kwongera okubanga mubitegeera bulungi nnyo era nga tukyali ku nsonga y'emu eya kopa njagala mbeere nga nkujjukiza nti kopa waffe temumusuulirira ebyaddala tufunye abantu baffe bangi abasobodde okubanga bafuuka abajulizi era olina akubuulira biki kopa lwakiri byamutuusizzaako embeera nga lyetabanguse obulwadde bumutawaanya nnyo abantu bangi basobodde okubanga batukubira ku busimu nti nkubuulire mwana wange sukaali yali ammalawo oli nagamba pressure zaali zimmalawo naye kopa ono gwe mwampa
ebyaddala nkoledde nnyo ajjukira ttera nnyo okubasaba nti bw'obanga olina ekizibu gamba ng'oli alina ebirwadde bye twogeddeko oli ayinza okuba nga bizinesi yeziŋŋamye oli ayinza okuba nga ki era otutegeeza emirundi mingi tumanyira okuba nga tubalikomendingira nti kati gojja kwetaaga kopo wa ssente bwe ziti awo yajja okuba nga playinga part efaanana okuba nti ennene mitwalo 25 waali mitwalo 2 waali mitwalo 3 n'okugenda waggulu temwerabira twagala okubategeeza nti amasawa gaffe agakopa nago weegali tulina kopa oli ow'ebikomo ne tubeera ne kopa kati mukwano gwange ow'empeta tulina ne kopa kati owa buno bu earring okusinga bw'abakyala bunankani necklace tezinaba kubanga zijja ezo zomusooke muzireke kati katugende ku kyamasawa amasawa gaffe ago twasobodde okuba nga tufunayo ku ssaawa endala waliwo ezibaddewo era abazitutte muzitutte kati walabiseeko ku ssaawa endala ate nga n'ezimu ziri ku ssente ezisinga ku ziri ekyokulabirako essaawa zaffe ezifaananako nga zino mikwano gyange mujja kwesanga mubadde muzifunira ku ssente zaffe ziri zemubadde muwulira zetubadde tubagamba era gano amasaawa tukyagalina nkiddamu nti essaawa zino tukyazirina era waliwo essaawa ate endala ezisukka ate ku zino ne mu nsimbi leka mmale okubanga mbalaga mulyoke mutegere nti mwami Matayo atakkiriza kubanga bw'ati abalekerera njagala otunuulira essaawa mukwano gwe kati efaananako ng'eno zino n'ensimbi zaazo njagala nkutegeeze mukwano gwange za njawulo zisingamu katonotono nnyo ku ziri ate essaawa ziri zemulabye oli atera okubanga bw'ati abuuza kyate ekitondawo enjawulo mu miwendo gy'ensimbi eri essaawa neeba ku zino ate neero neeba ku ssaawa ku ssente endala kali akakomo ne mukampera ku mitwalo 2 ate kano ne mukampera ku 25 amaanyi gaawukana era olaba nti n'omubiri guba gwawukana nti kontenti eya kopa gwe baateeka muno kontenti ey'ebirungo bye baateekamu eba nneneko okusinga ate ku birungo byeso n'olwekyo mwandibadde mwettanira nnyo mukwano gwange kopa wafoono asobole okuba nga bw'ati abayamba ebintu bingi mbadde mbitubuuza ne kopa oyiddala gasaaki bangi mbadde mubitubuuza nnyo emigaso gya kopa tugyogeddeko mukwano gwange ebbanga ddene ekisooka ajja kuyamba ku ndwadde zibazoganyazoganya ezo bipuresha bisukaali kusanyalala namwe sometimes abafuna kamunguluza atabaggwako n'ofuna ekizibu ekyo ekyokubanga omusaayi buli kadde gwekwatakwata kati bw'ovakkoyo ne tugenda ku nsi y'amalogo Matayo gy'abadde ayogerako wano n'abantu abalala bangi mubiiseemu bingi amalogo ago ekyamazima weetaaga okubeera ne protection kyova olaba nti abawulira ekyo bangi bagamba n'ensi bya sitaani tebindeetere buzibu ono kopa ng'eba mu ssimu okuva mu ttaka kyebongerako kiba kimu kumusaanuusa ne bamuteeka mu foomu y'akakomo oba ne bamuteeka mu pieces bagenda okubanga lwakiri bagatta okusobola okubanga lwakiri zibeera ku ssaawa eyo n'olwekyo bino bitaasa gwe biyamba nze naawe okusobola okubeera abalamu kale no n'olwekyo ensonga nsuubira nti ejja kubanga etegerekese woofiisi zaffe ziri kasubyawo naye nga ne delivery tugikola bulungi n'abeera nga akusanga wonna w'oli akopa waffe so mwebale nnyo okubanga mukyalinange tumale okubanga tuddayo ate ewa Matayo. Mwami Matayo bansonyi okubanga nakuliddemu ku kimuli nsaba tuddeyo wabadde okyatulaga eryato lino kati wano gano mazzi naye wano nabadde ngezaako okulaga nti before webagambira nti eryato lya Nuuwa wano we lyali ssaawa ya leero eryato lya Nuuwa we lyali yali nyanja era nateekawo akabonero ka bulu oba langi eya bulu ementioninga amazzi naye wano lino eryato we lyali ssaawa ya leero liri wano mu Take ekitundu ekyo kyali kya Take omanyi kino ekitundu kya Buwarabu kyekisinzeemu n'ebyafaayo Take Pakistan Palestine era omwonna Abaisirairi mwe weekweka weewala ebyafaayo bituufu kubanga bano bagundi ba Horus bwe baali wano mu Angola Egypt nga bajja wano ne mu Uganda bafulumanga nga bagenda eri mu Middle East kubanga we waali amayinja n'ensozi we bakwatiranga amayinja naye ejjinja lyange bagakwatanga nga basaba nga bagawanika waggulu n'asaba Katonda direct nga raddu eveeri n'ekuba mu jjinja abaayogeranga ne Katonda direct bano bagamba bamusaba ani mbu baayogeranga byali wano mu batugavu mu Take ezo ensozi za Take Banuwa wonna we baali naye edda mu myaka 13 emabega yali nyanja wano wonna zaali nyanja
naye amazzi gajja ne gasenguka kati waliwo omusenyu na bibira kusawa ya leero era n'abasinga bannasayansi we bazuulira lino eryato we nagenza okwetegereza nga sawa ya leero dungu na miti gigenda gimeramu kati wano nti awali amazzi ebbanga olwatu ne bivaawo ne byeyongera wano naye wano ennyanja eno okusenguka teyasenguka nti emyaka omutwalo gwali guweze wabula buli luvannyuma lw'ebbanga lya myaka nga 50 wabaawo kyenje ejja kyova olaba nti sawa ya leero tugenda mu bubonero olaba Sahara Desert yatandise okubeeramu amazzi okumeramu emiti kati kitegeeza nti awali New York amazzi genda takinga over kati ate awali eddungu wagendewo ebibira awali ebibira waddewo amazzi bigenda kuwanyisiganya bya mirundi 3 kyova olaba nti ku nsi tulinawo omusana omwezi ne munye oba kitegeera bya mirundi 3 buli kimu kirina kyekikola kati wano bino byaliwo naye abazungu bwe bajja ne babisoma byonna ne babitwala kati sawa ya leero tuli mu myaka emitufu bwegiti tuli mu myaka nga 97 55 ate era nze nagenda otunuulira wano nga enensi okubeerawo okuvaawo bulino ffena okuba nga tumaze okuvaawo tusigazayo emyaka nga 379 amanya kikubuuza nti kati wano watugambidde nti amazzi gasembera eno gye tuli tukisuubira mu bbanga kyawo mu maaso tuli mu myaka nga 3 egibulayo emyaka 3 bwe njogera emyaka 3 olowooza nti ojja kuba okyaliwo sisobola n'abaana balala kati ffe kubanga amataba agajja mu 24 kati 2040 we bagenda okubeera nti kati tutandise okusenguka kati mu damage eyo oba mu kutambula okwo mujja kubeeramu omuyaga tornado zimusisi kati abantu abasinga obungi bagenda kufa amazzi nga gasenguka mweyembeera nti akagugumuka akanaabawo ng'ensi ekyuka mazzi gasenguka gaveewo ate okufa kugenda kuba kungi kujja kuba kati ensi erimu obuwumbi saawa yalo buli 13 naye tuyinza osigaza ensi yonna eyinza osigaza obuwumbi nga 4 ekinene nnyo ate era ne kati nkugambe kati buli 13 naye wenegendera okutuukira tuyinza okubeera mu buwumbi 2 kati abantu abasinga obungi bagenda kufa naye embeera egenda twala emyaka egyo enkuba ejja kuba etonya nga tekya enkuba egenda kubanga etonya nga tekya naye ekiri wano omukisa okuliwo wano mu Africa kati kambaweyo amawanga agagenda oddugwamu Kenya eranye ennyanja ennene eyo yonna amazzi gagenda gikuba wana bali wana entebe ntimanyi poloti za buwumbi za bukadde ezo poloti zonna mujazireka nze mbabuuli nti ate olowooza biriyo bye tubadde tugulira bazzukulu b'abazzukulu baffe kati tubulayo emyaka ekinene 2040 tubula emyaka nga 17 tekiri wano naye kati mumugiramu mulabagana amazzi agatonya gayingira wansi mutaka mwe muli wali muli mukweyerusa mugoberera sipiika kati bodda wano twabadde mu ddungu eri mu nyanja eri eyakara gye twabalaze nga mulimu ebyenyanja ebyafa wano nabadde ntunuulira zino ziri step 3 eno ddungu guno musenyu eno ttaka gano mazzi njagala kusaba ekintu kimu amatayo era nsonyiwa kubanga nkuyingiramu nnyo naye mba sina kyakikolera olw'obulungi bw'omuntu wange onandaba mbamanyi era abasinga obungi bwe twabanga tusoma katugeze ebintu nga physics nga tusoma chemistry mwarabanga ndowooza obudde bwe tebwabanga kusinikira mu mannyo ng'olina okuteekayo nnyo obwongo naye bino ebyajja nga history simanya english nga n'okugulu nga tuwanika twakkiriziganyizza nga tutandika topic eno nti nneneko nzitomuko sigenda kukkiriza Mwai Matayo kubanga abapampinga mu byonna musooke mwafumiitirize ku ebyo mpola mpola mugezeeko okubirowoozaako bwe tunabanga tukomyewo awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira. Mukama Katonda w'ekisa abampeera obulamu obulungi tubasiibudde.